eya 2019 sizoni esooka ewedde. Oweekitiibwa Hajjamis Kakomo, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi, obusuubuzi n'obwegassi alambuludde olugendo bwe lunaabeera, nga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alambula abalimi b'emmwanyi mu Ggombola y'e Masuuliita, Namayumba ne Kakiri. Tunaaba tuvudde ku Bulange tusookere ewa mwami Mubiru Edward mu Ggombola y'e Kakiri. Bwe tunaava eyo ku ssaawa nga 4:05 tugende ewa mwami Kakule Badiru mu Ggombola y'e Masuuliita. Bwe tunaaba tuvudde eyo tujja kugenda ku ssaawa 5:45 ewa mwami Gaganga Geoffrey mu Ggombola y'e Namayumba. Tujja kugenda ewa Dr. Sensalire Kakembo mu Ggombola y'e Masuuliita ku ssaawa 9:05 ate ku ssaawa 10:45 tubeere ewa Faaza Edward Sebuliba e Masuuliita. Oweekitiibwa Kakomo agamba nti sizoni eno ekeereyeemukko olw'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, kyokka nga abalimi abawadde amagezi okwongera okweteekateeka obulungi kibasobozesa okufuna mu kirime ky'emmwanyi. Twali badde kino twakikola dda mu Gwokubiri, naye olw'embeera y'obudde nga bwebadde teyeesigika tuluddewoko, era kyekyo lwaki tukikoze mu Gwokuna nga tusuubira nti Katonda olw'ekisa kye enkuba kati egenda kutandika, n'olwekyo tujja kuba tukubira abalimi bonna omulanga kuba beetegeka dda, babadde basomesebwa, basimye ebinnya, bakoze buli kyetaagisa. Kati emyaka giweze 3 ng'Obwakabaka bwa Buganda bugaba emmwanyi ezaava mu mukago n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority, era ng'obukadde 8.5 ez'endokwa ze zaakagabwa okwetoolola amasaza ag'enjawulo. Tutambudde nawo bulungi era kati tuli mu nteekateeka egenda okuzza obuggya omukago guno. Omwaka guno tusuubira ogwa 2019 okumunyisa endokwa obukadde 5, naye ng'ekitundu ekisooka tubunyisaako obukadde 2.5. Amasaza agalindiridde okuganyulwa mu sizoni eno esooka eya 2019 kuliko Busiro, Buddu, Bulemeezi, Singo, Kabula, Kyaggwe ne Kyaddondo. Minisita Kakomo asiimye ebitongole by'Obwakabaka eby'empuliziganya olw'okwenyigira mu nteekateeka z'okubunyisa amawulire ku nteekateeka y'Emmwanyi Terimba. Wano wasinzidde n'akunga abantu bannyinimu mu ssaza ly'e Busiro okwaniriza Kamalabyonna bw'anaaba alambula emirimu gye bakola. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna mu ssaza ly'e Busiro nga bulijjo mujjumbire okujja okwaniriza Katikkiro, okusooka alambule bye mukola, ekyokubiri twongere okusomesagana mu ngeri gye tuyinza okuzza Buganda ku ntikko nga tuyita mu kirime ky'emmwanyi, okuzirima obulungi, okuzirabirira obulungi, okuzaanika obulungi nga tuzikungudde, n'okumanya engeri gye tuyinza okufunamu akatale akalungi. Fatuma Nakiwala Kivumbi ne Doreen Nakajiri, BBS Terefayina ageesigeka.